Okusookera ddala nsooka okwebaza Katonda nebaza ne bannayuganda nebaza ne baganda bange ab'embalala abannyaniriza ennyo ne mulaavu n'essanyu eringi. Neneebaza abantu abasobodde okubeerawo olwa Miss Kigundu olw'ensonga nti tuli wano ku kooti. Bannayuganda njagala okubategeeza nti omusango gwa tegwali gwa nga tuli Kigundu. Omusango gwa gwayamba eggwanga, gwayamba bannayuganda naffe okutwaliza wamu. Olw'ensonga tubali tubbirwa mu butamanya. N'omukulembeze gwanga mu kuvaayo okwogera yayogedde nti 85% kati bannayuganda tusobola okweyimirizaawo naye Kamaso banka zize zibba abantu nga zibatwalako essente ebitirivu nnyo mu interest. N'agamba n'okugamba nti agenda kuteekawo banka ewola bannayuganda abalimi nga tebateekamu interest y'amaanyi. So ekyo kyonna kyebaliza Katonda nti gabadde maanyi ga okuvaayo okulaga eggwanga n'okutangaza eggwanga. Miss Kigundu muntu yenga munnayuganda si munnabyabufuzi ayagala ensi era akoleredde ensi. N'olwekyo nebaza bannayuganda. Abantu babuuza nti ebintu byonna ebigenda mu maaso mu banking sector President Museveni tabimanyiiko okukamaawo. Njagala okubategeeza kigambo kimu nti pulezidenti w'eggwanga ebintu ebisinga tabimanya olw'ensonga nti Uganda we twogerera Museveni ajja kukulembeza nga Uganda erina abantu emiliyoni 5 ba 15. Essaawa zo tuli emiliyoni 45 ku 5 ku 6 olw'ensonga balina abantu abatali bawandiise. Kkiriza Obaganda tuli bangi era pulezidenti gwemba njogera naye aŋŋamba Jennifer musomesa abantu. Sisobola kulaba bantu bonna kinoomu naye bantu mbabuulira amazima amatuufu agali mu nsi yaffe era mamayidota tutyanga bantu omuti oguliko ebibala wegufa engonyogo wakati gwoguliko ebibala obibala bya Katonda. So tulina okuvaayo ffenna tulwanirwamu. Kino kyekiseera okulaba nga tuyambira Pulezidenti Museveni oba pulezidenti w'eggwanga. Nabagamba nti Pulezidenti Museveni emirimu gye giri ebiri. Kutuula mu ntebe nakusalawo nakulamula kubanga Katonda yateekateeka obukulembeze bwa Museveni. Katonda nga Katonda mwene ali mu ggulu oyo ateekateeka ensi ateekateeka obukulembeze bwa mirundi 3 gitya. Kano ateekateeka omukulembeze w'eggwanga His Excellency Dr. Museveni yakkiramu omukisa gw'eggwanga gwonna ne gusasanira abantu bonna. Kano ateekateeka obukulembeze bw'enzikiriza emizikiti amataki n'amadini. Kano ateekateeka obukulembeze bw'amaka. Mugenderere ensulo 3 ezirimu emikisa. Osanga omwana awaana President Museveni talina waabwe taddanga waabwe asiba ku nkuto nga yeekalakasa tagenda mu muziki tasaala tagenda mu church tasoma Bible oba Quran n'amawulire tagasoma. Kitegeeza nti ensulo zino 3 ez'emikisa zeebalame ziri bbali zonna ziri bbali ensulo 3 ezaki omulimu gwa Museveni kutula mu ntebe nakulamula nakusalawo obuvunaanyizibwa. Njagala okutegeeza bannayuganda n'obba bw'ekigambo kimu. Amini yafuga eggwanga lino nga talina parliament wadde abawabuzi wadde bambasada ali yabatta. Bobo tebafuga eggwanga lino nga terina parliament. Museveni alina parliament gwe kennyini weerondera omubaka wo n'omusindika era parliament ejjudde opposition. Lwaki babayisa ssente z'amalwaliro? Lwaki babayisa ssente zigenda mu oba wa omubaka gwe walonda aba ali ludda wa? You know, muleke complaininga bintu bitagasa bannansi, muleke kwesiba ku bintu bitayambe bannayuganda. Muleke okwesiba ku Museveni n'omumalako emirembe. Emirimu gya Museveni gye bikutula mu ntebe nakusalawo nakulamula. Wano mu Uganda buli munnayuganda oli kapito wa ggwanga lyo era buli munnayuganda kikukakatako okuba nga ow'omusolo mu ggwanga Uganda buli muntu oli kapito lwa nsonga ki tewali gwe bazaala nga agenda kubeera mugaga tewali gwe bazaala nga mwavu waliwo gwe bazaala n'essente mu ngalo waliwo gwe bazaala nga ayambadde. Kitegeeza ki buli muntu wazaalibwa nga oli kapito wa nsi yo. Bannayuganda mukolere ensi yammwe, bannayuganda mwekolere muvene b'ebufuzi ebibasibye akatambala ku maaso. Jennifer ekituleese ku kooti omusango yaguwangula twava wano ng'aguwangula ki ekituleesezza? Babadde babuzaabuzizza fayiro era fayiro bagikwesa ensonga titutuliwa okulaba nga fayiro bagijjayo ne bagirambika eri amateeka kuba ne ssemateeka w'eggwanga ekyogerako. Ssemateeka w'eggwanga eyogera mu kawaayiro namba 28 bagamba nti buli munnayuganda eno ssemateeka w'eggwanga abasinga bamubuuza nti soma akatabo kano tobisoma ebintu ebyo mbukawunzi kankasoma bwe nti abalala bakalama akasoma wati ssemateeka w'eggwanga mu kawaayiro namba 28 article 20 what article E kagamba nti buli munnayuganda kimukakatako okufuna obwenkanya mu kkooti z'eggwanga Uganda. Kati alina okufuna obwenkanya mu kkooti z'eggwanga Uganda olw'ensonga nti munnayuganda munnansi. Yes, kakati ate fayiro y'essaawa zino bagiba tetusobola kukkiriziganya kubanga baagala gibuzaabuza ndowooza babawadde ssente babawadde enguzi baagala kubuzaabuza fayiro so yemu betuze okusobola. Tugende ku nsonga y'embalala bagobye embalala kyabadde kiko embalala bannango bambalala era nyongera okutangaza ensonga eno nti nebaza baganda bange ab'embalala n'abanyankole mwenna
n'abakiga okuba nga tukwatagana nyongera okutegeeza bannayuganda nti mugendere nnyo ebigambo President Museveni byayogera. President Museveni mu kwogerako ayogera nnyo obutabolagana mu mawanga na mu madiini era mwamulako ng'ayogera kugamba nti aboogera nti abaganda wadde wano oli enemy wa ggwanga kati gwe wadde n'olowooza nti abanyankole NRM oli enemy wa ggwanga. Abantu abasinga balowooza nti NRM ye gavumenti oba NRM balina kubeera banyankole bokka so oba enemy wansi yo era nze ngamba baganda bange okizibu kye tulina mu ggwanga wabadde ogenze kukola kyembalala kyenjagala nze ndi ku mobilization ya ggwanga lyonna si mbalala yokka nze ndi ku mobilization ndi ku mulimu gwankwasibwa ngenze erira ngenze eggulu ngenze potipotro ngenze kasese ngenze kabaale Masaka nabitaddeyo mwabirabye eri Antonde nabitaddeyo Ibanda walayiko nga babijjayo kati bano mbu beeyita abayimbi bafeeri yabaagwa yes besimaina kumanya oba abayimbi olw'ensonga abayimbi b'embalala tubamanyi wali omwana gwota Reiki yayimba ne Spice era bw'oba nga oli muyimbi ng'olowooza nti ojja kolera erinnya kufulufirwa ononya taana kufulufirwa gwe yafa n'azuukira nkusaba ekigambo kimu genda mu studio okola oluyimba John Black yafa Busoga Kampala yamutegeera Reiki yafa Mbalala Kampala twamutegeera genda mu studio okola oluyimba fulufirwa muveeko ali high class level ndala bayimbi b'embalala bali okulwana si bambalala bonna era sobola kuvumiriza mbalala yonna naye ŋŋamba abo abeeyise oba abakoze ekyo kitajja mu kye balina kukola abalina mayindi enfu era nze kyensobola okubagamba mbagamba ekigambo kimu nzabo mbalabanga prodigal son bayibuli eyogera ku omwana prodigal son yabula eyogera mu Luka 15:21 bayibuli eyogera mu Luka 15:23 neyogera ku prodigal son eyabula yagamba kitawe nti mpa ebyange mbirye kubanga nze mpa omugabo gwange ng'okyali mulamu n'agumwa n'agenda n'akwatagana n'abayaaye ne bamutwala n'atuuka n'okubonabona n'okukola mu mbizzi prodigal son naye Katonda omwana yatuuka eyo n'alaba ensi n'emugwa yakomawo neyeetondera kitaawe n'agamba ekitange nsonyiwa kitaawe yamwanyiza bo baba nga banoonya President Museveni nga bamunoonyeza mu bikolwa ebyo sisuubira nti bajja kumulaba kuba muzeeyi mubusiza ebintu bingi ekisooka bagamba nti ba NRM babaddeyo embala obaddeyo ekipande n'ekimu ekya Museveni essaawa zo tuli ku mobilization muzeeyi tugenda muwandiisanga ennaku z'omwezi abiri lwaki badde tebateekayo ebipande that is one baba nga bayita ba NRM bwe baira ba opposition ssemateeka akirambika bulungi teri muntu ali supposed kukwata ku posta ya muntu yenna eyo posta oba bana oba ki mukuba musango semasango nagomola era nina right ewawabira abantu abo nembakwata era nebaza DPC w'embalala RPC bonna ne diso bankubidde amasimu nga baneetonda kukyabadde embala era mbeebaza abantu b'embalala bafuddeyo abala bakoze bu video baneetondera kukyabadde embala kati bo balina abasinya 6 baali luddawa abasinya 6 baali luddawa Museveni okulondo wa pitu kitegeeza tebalina mugaso kitegeeza badde nabo tebamugasizza nze najja kukola byalema nze nakajja omwaka 10 ebyenkoze byeyogerera n'omwana omutala bekiri mu giraasi abadde babadde bakola ki abantu bangi abanwanyisa abantu bangi balowooza nti basobola okukola kyemu nze ndi wanjawo ensonga ki Museveni atamanyiddota bameka bakiyita so ebipande babijjeyo maybe oba babijjeyo kubanga bakuta ekipande tekimanyi ekipande kibakijja kwagi kumoto yonna lisesa sudde omusajja round about omusajja yansaba emitwalo 8 okuteekawo ebipande kurawunda bawutu nayogera n'abasajja ba Airtel ne bagamba ffe tukkiriziganya ne gavumenti na buli muntu okuteekawo ekipande kye ne banzikiriza kati gyagamba mbu akuumawo simanyi alongoosa balirawo kasasona nasaba emitwalo 7 ne mugamba ngenda kuwa emitwalo 4 nafuna Uganda nze ebintu mbikola ku ssente zange mbikola ku saidi yange olw'obwagazi bwenna ne mobilization ya mukama wange nga President Museveni nga bwe nkyayagala sigale mu buyinza bo baabaddeyo lwaki baleke bakola ekyo kyenkola basobole okulaba mbebaza kimu nti banyongedde waliwo tribalism egenda maaso bo kye baagala okuleetawo naye tekisigenda kukkiriza kubanga ne baganda bange aba opposition naddala oli munyankono ekimanyi kyembalala anti kati ekyo muzeeyi kyalwanyisa ate bo kyazimba kyebazimbulula era nze sigenda kukkiriziganya nakyo Uganda yensi esingamu ba refugees Uganda yensi esingamu tribe nyingi walolabeeko munna Uganda ali mu nsi eddala nga refugee naye fulukira lwaki tobaleka embalala ne bakwasaganya ebintu nasanzewo ekipande kye bakutaddewo nenkijjawo nze Museveni walinonda yankwasa kubanga ddamba nataddewo ekipande nasanzewo ekipande kyonna kye bataddewo nenkijjawo lwaki tebyabaddewo essaawa zino tulina emyezi 3 okulaba nga tugenda mu kalulu anaazi natakumba kakati bwe mba ngenda mu kalulu nekola ki pulezidenti ensonga zino yazitegedde bulungi nnyo era njogeddeko naye nga bwe kimu yakitegedde
bigenda mu maaso era nga babikwasaganya bigenda mu maaso. Kati tumalirize olubuto oli lubuto naye bulijjo weekweka kati toyina lubuto omwana waani toyina lubuto olubiga oli lubuto toyina lubuto olubiga ono munsi temuli muntu atalina lubuto olubiga tombuza nosensi oli lubuto lwamwana mbuuza ebigasa eggwanga tombuza nosensi emyaka gyange tebakyambuza nti obalina kuba tolina nawulidde omwana ali sponsor wuliriza tombuza nosensi mbuuza ebintu ebigasa eggwanga nva kuba bitabo byamasomero ngenda mu masomero gonna kugawa bitabo naye ngaomwana waani tombuuza bitangasa mbuuza ebingattako mwagala kukolerera ebyo kakati emyaka gyange tekyambuuza musajja gonna nze ndi bulungi nnyo ndi bulungi nnyo naye lukusise mundowooza ye lukusise mulu wange ate wefula nnyo amanyi ate bwati omumanyi naisibera nawe taata fulo baye nanyinirwe lwaki oyogera bitakukwata taata fulo otegere ntata fulo etata fulo bajjo oba dokita ow'ebigolola mundowooza ye yabalwadde